ghetto youth, the desires and fantasies, hopes and wishes to ride in Benzes. Elas up a wall like I want you to do, cause in the ghetto everyone is a superstar. Abade me la go, ebo abama la go. Abadi lo la moge basida ni la yo, bengudo kwetwa itanga ngatutambuza bigereze. Eyo nno yegenda okubanga erawona ng'erinda akalulu kaffe era nga tumanyi nti twetegekera buli kimu mpola mpola we tunaatuukira ku lunaku olwo nga buli kimu kiri miraala. Ate nga tweyongerayo kankutuwaleko tugendeko Kaleerwe mwategeddeko amawulire nti waliwo omuwala era omulala badde ndowooza nga ali ready okuba nga ayiŋŋanga abantu. Jjukira ekifo ekyo kibeeramu bize naye mbu bamugwinkiriza ndowooza nga tanakola kintu kyonna ekyobulabe bw'atyo ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Katugendeko tulabe embeera nga bweyimiridde. Nga tuvuddekeyo olunaku lw'eggulo twawulidde amawulire nti waliwo abannakibiina kya NUP nga bava mu Northern Uganda abazze ne bakomyayo empapula wabula oluvannyuma munnange amagye ne poliisi ne SFC ne babasalako. Kakati ono mulwanyi munaffe avuddeyo kubanga yeekubira enduulu n'agamba nti bannange musitukiremu mugende mutaase embeera. Uganda musituke ku nsonga y'abaana ba Nuupu mu Amudat District. Ekiri eyo kifumba mutuku, abaana batemulwa, abaana battibwa, abaana basibibwa, abantu bagibwako ebyabwe nga bakulembeddwa ng'ekyo ekikwekweto kikulembeddwa Ojangole Martin. Enamba ya Ojangole Martin eri 0782 39 10 39. Oyo nno ali mu Amudat Town Council. Enamba eri 0782 39 10 39. 0782 39 10 39. 0782 39 10 39. Eyo namba ya mwami bamuyita Ojangole Martin. Akola mu district ye Amudat mu Amudat Town Council. Town Council yennyini mwali ye OCCID. Naye alagira okubba n'okuwamba n'okutwala ebintu by'abantu mu Amudat kasitobanga oli wa Nuupu. Bino ndowooza mubiwulidde ate oluvuddeawo anaabanga akuba omulangira still nti waliwo abantu abamu abeeyita abannakibiina kya NUP naye nga be bantu abamu abo ate state beekozesa okubanga balondoola abaana ba NUP sinakindi n'okubawaayo mu mikono gy'abantu abakyamu. Muli mu kukwata abaana. Teddy Nambooze okolagana ne security organize okukwata abaana mu Mpigi ng'okolagana ne ba chairpersons ab'amagombolola. Mwalwanyisizza nnyo okulaba nga Nuupu tefuna bavubuka mu bitundu ebyo. Obanga muteekawo abammwe be mwawa omusimbi nga mwagala kuyisaamu byammwe. Mbu tebagenda kukuwa kaadi ogenda kujja independent. Kuba ne Wampuuga otyayo naye ng'oli mu mugongo gwa Mpuuga naye tuyagala kabonero ka Mpuuga ojje independent. Nnyabo va ku kitebe. Va ku Nuupu. Wakolaganye ne chairman ow'ekituntu gwe bayita Naalima Godfrey ow'ekituntu gombolola y'ekituntu. Rashid wa Town Council Buwama. Rashid oli mukwano gwange naye Rashid soko owulire. Rashid jjukira twakulwanirira nga toliiwo nga bakuwambye.
ne tukukubira ekikopo n'owangula n'akalulu nga tetumanyi gy'oli nga tetumanyi oba wafa oba tewafa. Nuupu yakola ekisoboka n'ogenda paka ku Al Jazeera, maama wo alyoka ajja akaabe nti nno biri ku Jazeera. Oyo ye Rashid. Rashid ye Buwama. Rashid owa Buwama Town Council, Buwama Municipality, Buwama City. Rashid oli mukukukuta n'abe NRM. Rashid nkwagala, oli kyali wange ndi kyaliwo, naye ku Nuupu sina kyali wange. Rashid ntwala omukisa guno okukutegeeza nti eyavuga embalaasi ebbiri yafiira yayulikamu. Wano Rashid wuno kamubalage bulungi. Oyo ali mu suuti eya bbulu ye Rashid yali ku kitebe kya Nuupu wiiki ewedde. Oyo ye Rashid. Baali bazze nga baleese ono, simanya anonye empapula, simanya azikomezaawo, simanya azinonye. Teddy Nambooze baali ku kitebe e Buwama Kavule. Baleese Teddy Nambooze. Rashid bwe yavaawo yono mumulaba Rashid ataddeko masiki yebuzeebuze, ali Butambala ewa Museveni, ali Butambala ewa Museveni. Museveni lwe yagenda e Butambala, Rashid wuyu ali Butambala. Teyamulinda mu mpigi kubanga mu mpigi bajja mumanya. N'agenda e Butambala nga yambadde masiki yebuzaabuzizza. Kye yakyusa kyokka mpale, engatto yeeyo gye yalimu ku kitebe, ekkooti yeeyo. Mumulaba e Butambala wuuyo abuuza ku NRM wuuyo ali mu masiki yeebuzaabuza awatali COVID. Masiki wali oyambadde yaki? Rashid bwe namaze ofuna information eno okuva mu NRM, kubanga ate waliwo abatwagala ennyo nga bali mu NRM era be baamukuba ebifaananyi. Nagenze ne mbuuza Rashid, ne mubuuza Rashid wanonye eki e Butambala. Rashid yaŋŋambye yabadde agenze kusinkana minisita w'amasannyalaze kumusaba amasannyalaze e Buwama waliyo ebyalo ebitalina amasannyalaze. Tomanyi ku ministry, wagenda ku ministry, ffe twabalonda kujjako Museveni, tetwabalonda tuwa amasannyalaze, tetwagala bisannyalaze byammwe. Tetwagala bisannyalaze byammwe, tetwagala biguudo byammwe, tetwagala bintu byammwe. Owenare oweni yupi wenango ze kutukolera, simanyi kutuwa bya ambulance, simanyi kutuwa biguudo, tetwagala. Tetwagala biguudo byammwe, tetwakulira ku biguudo byammwe, tetwakulira ku birwaliro byammwe, tetwakulira ku ambulance byammwe. NUP omulimu gwammwe kujjako mu 70 kino kyala kye tubabanja. Banabuwa Rashid abantu ne bakwagala ne bakuyirawo omubiri Uganda yonna. Rashid obadde osobola n'okujja kuba MP. Watandikiriza mpola mpola okukyuka ne mutandika okulwanyisa Ssejjemba chairman wa Mpigi. Gwe ne Nambooze
mwandigambye nsala ekigambo nange si bigambo byange naye nga wamubuulidde. Ate waliwo amawulire agatali malungi nti dokita abadde mukugu nnyo mbu mu ndwadde ez'abakyala afudde mu bulamu bw'ensi eno. Katugendeyoko batubuulire nga bwe bibadde. Mu mawulire ge tuyinawo kino tekiri fantastic. Njagala obategeeza nti tufunye amawulire amabi ag'okufiirwa. Dr. John Spoyer mwena mumumanyi abantu abadde babeera ku Henrob ezzana. Omwami abadde yakukuka nnyo mu ndwadde z'ekikyala abadde asinga kujjanjaba abakyala avudde mu bulamu bw'ensi eno. Sources ezisinga zigamba nti omwami ono alabika yattiddwa oba yasangiddwa ng'afiiridde mu loogi. Abasinga bwe badde bagamba naye ng'alumye nnyo abantu olw'ensonga y'omu ku basawo abadde basinga okujjanjaba ng'ajjanjabisa mutima gumu ate ng'ateekayo omwoyo ebirowoozo ate nga ye muntu yekka asobola okukwatako n'otasigala kyekimu. Dr. John Spoyer afudde. Kino tekiri fantastic. Amawulire si malungi yadde n'akamu. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabira ab'enganda n'emikwano n'okusabira omugenzi nti Mukama muwe ekiwumulo ekirungi amusonyiwe byonna ebyomusabako sako n'omwoyo gwe okuba nga gwe ekiwumulo ekirungi. Nga tweyongeddeyo mwawulidde amawulire nti TikTok bagibaaninze mu Uganda era nti okutandika n'ennaku z'omwezi nga 30 nkiddamu nti okutandika n'ennaku z'omwezi nga 30 mbu TikTok ejja kubanga bagigobedde ddala era mu Uganda teri muntu ajja kubanga ali ku TikTok. Abaana babagambye nti mulimba era musaga mujjukire nti ne mu Uganda batugoba ku Facebook era ne balangirira nti Uganda tetuli ku Facebook. Abaana babagambye TikTok has been officially banned from Uganda starting 30th June. No Ugandan will be using TikTok. TikTok newe munagijjawo tugenda kusigala nga tugikozesa. Teri muntu n'omu agenda kujjawo gundi TikTok. Ekisooka kya byonna bwe twali tuyingira akalulu ka 2021 mu 2020 mwabaninga Facebook. Facebook yali bafuukidde akabasa ngebafuukidde akayinja mu ngatto nga temukyalina ngeri kijje muyinza gikontrolinga mu nga bwe mukontrolinga media zammwe ez'e Kampala ne muleetera abantu bogus nti mawulire. Ne muleetera abantu bogus nti mawulire ne muzanyira bannayuganda ku mitwe oba okitegeera ekintu ekyo ne mubaninga Facebook. Naye okuva lwe mwagibaninga Facebook goloza abantu bameka mu Uganda bakozesa Facebook nga nammwe kennyini abeebuza amagezi nga nammwe mukyakozesa Facebook. Osanga sebo Uganda Police ng'eyina page ku Facebook engera kwewera bannayuganda updates. Osanga Parliament ng'eyina page ku Facebook nga kwewera bannayuganda update. Naye nga be bawumba tutu be bamaabo ababaninga Facebook mu ggwanga Uganda. Oba okitegeera ekintu ekyo kati mbubagala kubaninga TikTok. TikTok bagenda gibaninga kati bamagezi gaabwe amatini balowooza nti bana abaninga Facebook gundi TikTok egenda kuvaawo bannayuganda tebagenda kuddamu gikozesa ngawe mwabaninga Facebook bannayuganda ne basigala nga bakozesa Facebook newe bunaabaninga TikTok era bannayuganda bagenda okusigala nga bakozesa ki nga bakozesa TikTok. Banaye guno omulembe gwa digital, guno omulembe gwa teknologiya, guno omulembe guli wala nnyo. This is not 1980s. This is not 1970s. Mukategera akantako mwoba mubaninga TikTok oba mukola kitekyakola amawulire. You are going to ban TikTok and we are going to still use it. So just you are wasting time. Just mumala budde bwammwe, you are just wasting your time. Mwayongeza data ne mufula wakawerege nera bannayuganda bamuteekako ne balaba ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mwabaninga Facebook era bannayuganda bakyagiraba. Kati mutawanira kirwaki mukoowa oba mukola mutya bayigawe n'ekirala ekibozibozi kya bomu tekigenda kola mawulire tekigenda kola mawulire. You have lost the credibility in Ugandans, you have lost the trust from Ugandans. So temukyaliwo kintu kyemuyinza kola bannayuganda ne babakkirizaamu. Ekintu kyokka ekiyinza okukola amawulire nga bomu eyo ebalukidde ku State House. Netta abantu bonna babeera mu State House ne batta bonna awo amawulire gayinza okukwata abo bannayuganda bayinza okuwulira nti ekibozi kya bomu gye ekirera kya ddala naye nga mukyafumba ebyo ebibozibozi byammwe ebya bomu mbusimanya ADF kiki kyetwagaza. ADF yatuwola ki? ADF
kiki kyeyagaza eggwanga Uganda ekyo kye muba muvaayo munyonyole eggwanga Uganda nti munnange ADF etukuba bomu eyagala kino na kino na kino kuba teri muntu alwana nga talina kyalwanira teri muntu alwana nga talina kyalwanyisa teri muntu alwana nga talina butali bumativu bwalwanyisa kaakati ADF erwanyisa eggwanga Uganda eryagaza ki era erwanira ki era bannansi b'eggwanga Uganda bakola ki ADF eyo eyagala okuba balusano bomu. Stop killing innocent Ugandans please you guys. Mulekerawo okutta bannayuganda nga tebalina na misango. You are just there staging your nonsense in it is bomb. The only bomb can make sense era nekola amawulire mu ggwanga Uganda and nekwata attention y'abannayuganda ng'ebalukidde ku State House. Bomu yeke eyinza okubaluka mu ggwanga Uganda nekola amakulu ng'ebalukidde ku State House n'ebalula abantu bonna bali mu eyo State House. Eyo ye bomu eyinza okukola amakulu mu ggwanga Uganda era bannayuganda gye bayinza okupeyingako attention. But this nonsense of yours planting fake bombs what killing people abatalina misango Ugandans awo twavaawo by the way twavaawo awo twasukkawo. We cannot be fooled again, we cannot be intimidated again, and stop that nonsense of disturbing Ugandans by the way. Stop that nonsense of always stabbing Ugandans with such kind of nonsense. Mwagala nnyo okumatiza bannayuganda n'ebyo bibabatiza tebinoga kati mwakomezaawo ku layije mwagala mulabe bw'anaabwe tunaatutaddewo ekibuzi kya boma ageni anaalimba ati anaakonvinsinga nti eggwanga tetukyalimbibwa. We above that please guys, we above that bannange mulekeraawo okutta bannayuganda mu bintu ebyekyeyonoonere mbumwe bomu simanya ADF yeetaggwangayo mwakwata abakulira ADF bonna mwabamalayo nga ne Jamiru mukulu kwali ali mu poliisi ate alina mu kooti y'abantu ya bulijjo. Ali mu kooti ya bulijjo nga talina mu kooti y'amagye ng'ate ye muyeekera omukulu akulira ADF and was still planting fake bombs mutta bannayuganda mu bintu ebyekisirusiru byolaba nno tebina yadde makulu. Bomu yokka eyinza kukola amakulu ng'ebalukidde ku State House netta abantu bonna bali mu eyo State House n'esaanawo. That's the only bomb can make news in Uganda and can make Ugandans like surprise. That is the only thing we can hear. But ebisigadde it's bomb. Ndoza mu biwulidde TikTok bajagala mu Uganda nga bagigobyemu. Kinaasoboka batugoba ku Facebook naye nga kiringo ekyewunyisanga nti nga basiba abaana nti waliwo obubaka yatadde ku kibanja kye ekya Facebook ne weebuuza be batugoba ku Facebook ne galuwawo. Ate kati abaana basiba baaki nga bamanyi nti tetulina Facebook mu ggwanga Uganda. Tetuli ku Facebook. Kakati mbu bya TikTok bibyo obiwulidde muyinza okugamba nti neeyogeza. Naye nga TikTok eno gye boogerako bwe biba nga bituufu enewe. Abaana bafuniddemu endorsements. Abaana ekyusizza obulamu bw'abaana bangi. Ebyatandikanga ng'ebyokusaaga omwana akawunti ye neekula n'afuna following n'akola ebintu bye ne binyumira abantu. Ogenda okwesanga omwana afunye endorsements afunye n'ebeera kwegamba natandikira okufuna emirimu nga abantu bamuwa emirimu nekikyusa obulamu bw'abantu tulabye bangi nnyo. Oba olyawo singa batengetenge singa si Facebook singa si TikTok teyandibadde tengetenge olunaku olwaleero abantu gwe balaba ne baddukira abantu gwe balaba ne basamaala alinnye ku nnyonyi abalaze batamanyi okulowoozaako nti oba omuntu alirinnye ennyonyi kitegeera ekyusizza obulamu bw'abantu bangi naddala wanene mu ggwanga Uganda. So bwe biba nga bituufu abaana babagambye nti musaaga tujja gibeerako mwagala temwagala. Simanyi nsonga ki lwaki oba basinziirawo ne bagamba nti TikTok erina okuba nga ebaningibwa mu Uganda. Tujja kuba nga tubitegeera mpola mpola singa ennaku z'omwezi ezo ze batuwadde. Jjukira Facebook yatandika ne baba nga bateekawo omusolo kugula data. Tulina okusooka okusasula omusolo oba gwalinga siringi 2 ng'ogula data ku ssimu yo ate n'osooka osasula omusolo okwakisesinga data oyo okutandika okukozesa essimu yo. Era munnange byalingawo ebityo ng'oyinza okugula per day oba oyinza okugula per week oba oyinza okugula ow'omwezi byalingawo ebityo. Ne bibaawooko abaana ne bagamba nti musaaga ffe tumanyi VPN era VPN n'akwatayo abagulanga abasobola okugulanga abasasula omusolo basasulanga naye nga VPN yakola nnyo. Twagenda okulaba wepo kakati amawulire agaliwo geego nga muwulidde mu katambi awo nti mbu ennaku z'omwezi nga 30
mbu TikTok mu Uganda aja kuba mie katulinde tulabe ninga mpola webale kubanga wekumide ku NCK TV era woba oliyo munange nga tuna subscribinga ke kate subscribinga ringing that notification bell sharing liking mawulire gakyali mangi nnyo nyini ddala tulaba tuzikalira nywera bingi nnyo bye tulina mu stock tosanidde kubanga osuga yadde akatikiti kamu bwe kati.